liri pazo namugwanidde era ayige ti buli muntu wa muwendo bapromota bajoga nga yessawa yokodayo bakomba ebigere Fulufigo mpulira olinga amatako gwe tifulufiga gwe byebinnyonja kubiyiwa ebyo gwe fulufiga bye bakutunuzaamu kamera n'otandika okuliira amazzi ku bantu Kakalamu Times kooli era gyesse okubatenga otuwuliza sakuno tugoberera twebazira abajja basubscribinga buli olukya abatwegattako abakomentinga abalikinga abadislikinga mwena mu buli mbeera gye musise okukwata mutuwuliriza mwebanyi ddala kubatenga mutufuna ya kamwenyi beka tukageza kubatenga keyongera mu fesi yange lwa nsonga nti Uganda tena kubatenga efunayo akese endala tukyali omwoyo gwe twakomyeko era kati we tukyasaba Katonda yongera okubatenga akikola bwatyo omuntu omu eyakabeera atenga balangirira gwe tukyali naye mpolampola anyway walirizaako nnyo nate olunaku olwaleero wabadde bayiseewo ebbanga nga fulufiga tetumubawa mukirize mugaane era nga bannamawulire abamu twali tulina ensonga lwaki tukyamubawa lwansonga nti yali yeekubira side naye olunaku lwabadde lwa mukaaga nasooka ne lwabadde lwa Sunday ya nasooka ne mubawaako nga alina ebigambo byayogera eri kusaasira Sempijja Douglas Lwanga Bajjo Abitek ebyo newabifunye kakati olutalo olulala olwazzeewo lwabadde lwa mukulu amanyiddwa nga Liri Pazo yasiri mukase ono twali ku lunaku lwali lwa kutaano ekiro kola video agamba nga bwafiiriddwe emmotoka weeyidde ina neggwawo enkeera fulufiga yakeera kumakya kutugamba nti omuvubuka oyo yabonyabonya nnyo ensi eno ng'akoze hit era mu kubonyabonya ensi eno kyonna kirayita mu kimugwana liri pazo Katonda alina ebintu byasasula liri pazo kyali kyalinakola kyakusomozebwa naye liri pazo kakirabe olw'ensonga nti liri pazo alumiza emitima gy'abantu bangi nnyo liri pazo erya ssente zaffe nnyingi nnyo buli polomota wano mu Uganda banja liri pazo wamuyitanga okwimaza simba mu byalo kyemanyi yadde agenda kuwasa baganda kuloga John Black alo n'amwanukula bwe bumulanga gwe yamwanukudde ate talina gyalaga kakati abantu mwakuba iti notuka problem abayimbi muli nanti ate abayimbi muli baavu nnyo mulaze omulugube n'obwako obadde munatwala emyezi mukaaga mugenda kwewa butwa kuba mugenda kwewamba namugwanidde era ayige ti buli muntu wa muwendo bapromota bajoga nga yessawa yokodayo bakomba ebigere abatuwuliriza n'abatugoberera ku Kalamu Times Yugi nyongera okubatenga amategeeza nti olutalo lwagenda ddala oba lwaguddwawo mu butongole olutalo twadde tulowooza lugenda kukomaawo wabula lweyongedde ddala mu maaso Liri Pazo bwe yavuddeyo n'atutegeeza ekyago bya fulufiga mu butongole mu People Power era n'ategeeza nti obubbi n'okwemakulamakula bwe yaliko ebiseera ebyo nga kyali mu People Power litasobola kuwangala yadde akanaku akatono sinakiri n'okuweebwa ekifo kyonna ekyokwesembereza omukulu kubanga saagala kukyogera naye kyeyabba kiikino Liri Pazo akikugamba okukyogerako ekyo kikazi kyo kyolaba ekyo kyabba essimu ya Magere ekyo kikazi kyolaba kyabba essimu ya Magere ekyo kikazi kyolaba ninevuma okukitwala Magere ekyo kikazi kyolaba buli polomota wano mu Uganda banja Liri Pazo wamuyitanga okwimaza simba mu byalo kyemanyi yadde agenda kuwasa baganda kuloga John Black alo n'amwanukula bwe bumulanga gwe yamwanukudde ate talina gyalaga naye nga kiteeka mu mmotoka yange twasookera mu Sweet Pepsi nga tannafa lwe baamukuba eri waggulu eri ng'ekitaasi bwe twavaayo mu mmotoka n'ekivuga ku mafuta gange empaka ewa Bobi Wine tuba tutudde awo essimu ya Babi neebula osigera bulungi ekyo ekikazi ekyo kyolaba essimu neebula ne bagikubako nga teriiko eyo n'abaaliwo ne tugamba bannange tuli ba mu nnyumba wano twasigadde maka omukazi n'omusajja tukebere essimu yaffe essimu ogenda ginoonya nga ne batukuba saagi ng'essimu kyagisoosese mu nnika abayimbi muli nanti ate abayimbi muli baavu nnyo mulaze omulugube n'obwako nga kyagikwesa ekyo ekikazi omukazi nange ate obyogera ebiseera bye kyali kikyali mu People ne tugamba waayi akuba abumba banaye mu kisirikire ekyama essimu ya Babi kibi ky'amasimu nzejogera ebintu banjaga njogera nnyo kibi ky'amasimu essimu bwekubulirako ekibuya essimu bwekubulirako awo totawanagenda wakifulufiga ti buli muntu wa muwendo bapromota bajoga nga yessawa yokodayo bakomba ebigere webali kubatenga wekumire Kalamu Times Yugi atakumira apera kunkumire